Raphael Okiyoti kakano omugenzi tukitegedde nti abadde munnamateeka mu kampani ya Melodies Advocates era nga mutuuze weeseeta mu mukono yafidde mu kabenje nkya ya leero ku bitala by'enkumba ku luguudo oludda Entebbe. Ono aweze egy'obukulu 34 abadde ayolekera kkooti Entebbe kyokka batuuse ku bitaala ekimotoka kino kimusanze ne kimugwira oluvannyuma lw'okwendya omugoba waakyo ategerekese nga Dan Okech. Omuvuzi wa motoka eno gwe bayita Dan Okech alina emyaka 37 kati ali mu mikono gyaffe twamukutte ali mu kadukulu kaffe eri Entebbe. Ivan byateesa omu ku badde bakola n'omugenzi atugambye engeri gye bafunyemu amawulire gano ag'okufa kwa munnaabwe. Naye ku makya leero bakilants bali ku kkooti bankubidde nga baŋŋamba kanso nga tetumulaba omulamuzi omusanga guwummuzaamu eddakiika 3 tulinde kanso atuuke naye tukube essimu ze takwata ate nga ku makya yatugambye nti ali mu kkubo so nenkwata essimu nenkuba at first nga ziyitamu naye nga tewali akwata bwe nnemeddeko ku MTN ye mwami omu nankwata naŋŋamba nanyini essimu eno afudde mu kabenje wano enkumba ku bitaala. Akabenje kano kaguddewo ku ssaawa nga 2 n'ekitundu ez'okumakya era ng'ekimotoka ekikakoze tukitegedde nti kya kampani ya Sayan Brothers. Muyinza okuba mulimu oba omuto oba yawonye naye ku ssaawa zino zeemaze essaawa zigeramu 2 ng'otofutanyi toyinza okuba nga waliwo awonye. N'ekirala kyennyini ebitaala bino biri wampi. Omuntu aba ava eri waggulu adda Ntebbe aba tasobola kulengera bitaala bino bulungi. Bino ebisooka nze mbadde nsaba baddemukko ebitaala bino bakole kibabiwanvuyemukko waggulu emmotoka eva eri wansi baterengera bitaala egwa ne security yennyini bagiteeka kuffe bantu otukuba miggo naye tebateeka ku abo baddereeva abavuga ebimotoka ebinene kubanga motoka bwe ziba zikkirira nga ziva Kampala zidde Entebbe waliwo akaserengeto k'amaanyi ate motoka ennene oluusi ziremereddwa okusiba nga ebitaala bya traffic bikyuse. Poliisi etubudde nti gitwalidde akaseera okuzza embeera mu nteeko mu kifo awagudde akabenje kano. Oba kabadde kali esitudde ki enkokoto ba concrete ng'obuzito bwayo tosobola okuleeta bino bya breakdown kusooka twaleese breakdown eyaffe nga poliisi eri ennene n'elemererwa nga tesobola kukola ki okukisika. Mu kiseera kino omulamu gw'omugenzi gutwaliddwa mu ggwanika e Mulago.